dira Bobi Wine ayitemu ebagenda okubeera ku Bobi Wine teka wa masaga be walabye kawempe bagenda okukola ku Bobi Wine bebamu dinda ko mukiriza ayitemu bwati ogenda ojana kutya njagala okutegeza nga ndi ku National TV nti Bobi Wine akyayina abantu era abayina era mwe mulina kwetereza n'abavubuka abayina tulina kukola kituufu mu butuufu bwakyo ate Muzeeyi Museveni obuzibu bwayolekedde tewali muntu yesimbyewo agenda kunoonyeza kalulu Muzeeyi Museveni tewali muntu wa NRM yesimbyewo agenda kusabira kalulu bw'oba okiwakana njagala oze flashback yero mwaite mwambala nga bana mbadusiza mu Uganda bakazi mwe badusa mu Uganda mweke nyine abasajja mweke nyine abantu banyinyi abali mbife ebinene ababitibwa temulonda tebalonda temugenda ku line fe tugenda ku line batukuba temulonda musigala wamwe singa mwali mulonda ne family zaabwe yes Muzeeyi Senkubuge wasoma bulungi kwa kakasa singa abantu bano bali balonda Muzeeyi Museveni alina ku buli kyala babaka agaga asatu njagala bali tulina byalo bimeka mu ggwanga Uganda emitwalo 7 bantu ameka ngandi nonya calculation yange baji Botubanga tulina babaka asatu atabasasula era kati bonna batijja bajja ebigoye bya yere byonna babyezinga n'okwezinga ngete byegayiza bonna bepaledinza wali ku maaso yogera ne bachabanibo yogera ko ne bano abo bali mbululu yani badaka lunga talonja singa tokola campaign Muzeeyi Museveni njagala ngatemu kati bana ba RDCs nezo constituencies zabonga demo empya obale babatadde ko ne bagundi abayambi babatata abagundi baba RDCs ba deputy RDCs waliwo abayamba assistant RDCs owuli abalungi nnyo genda ku bakaawo ogende ku chief ogende ku bandi singa mwali mulonda Muzeeyi singa akyakola campaign manchi baita minister wa Museveni okugwa mumanyi bwe muswala una kyene kasolo yawangudde omanyi kye baita minister kati minister uno peace mutuza yagudde omanyi kye baita minister okugwa oba tokoze service yes nabagambye nti ennaku zino full figure yewaddeyo okukolera abantu yewaddeyo okukolera abantu abagambye nti mulinde Bobi Wine ayitemu nti era ate mwakirabako wali Kawempe North nti akyayina abawagizi naye aba NRM bamuvumye bibino Mama nyabo gwo mulungi full figure gwategerera ffe bageto yuti gwembwa gwe mazi gwe kisirani kankubuze fenna tugenda kulya ku luyimba lwo sabo otusabire gwe wesabira luyimba lwo yeyo bebo ffe bageto botulowoleza Museveni nawe zukuka tunulire ekintu kyotusukumamu wamma muzayidda muliro mulungi jeno kutesa tata mkwegayiridde tata mutuyambe temuzza wano jero oyo fulufiga wa mukwabe temalina kye batuyamba nawe obadde owulira ng'asabasaba meja Emma omubanda waffe tukukukiririzaamu kuba gibwe mutujje wala sente naffe tuzaagala tukoyo abantu bonna bootumeno batuleetere sente tezituuka sebo mukama waffe era be bamu ng'abo bafuulu figa buli asaba sente ziba za nsawo si zaffe mukama waffe tukwegayiridde taata sebo meja ddamulira tukwegayiridde mututaase mutukoleko nga teri muntu atuuke eno yerowooleza beerowooleza balya byabwe naye sebo Muzeeyi lero kebubatekese kale fulufiga okumanya oli kati gwotandika otya okwagala okulwana olwedde weyita geto yuti oli geto yuti kigwe mazigwe kisirani wameno gwe fene waffe tetulwana tetuli babanda wabula tujja kukuba ebintu agagadamaga sisigala mu bantu muleme kuyakuyiramu namusanga Muzeeyi nga atugambye ne mugamba abaana bageto bakuyita wansi manyi we yagamba ze baana bageto sibyagala twagaza kyabo yakasente anti president waffe yayimba nti money made money but money made man mad ekiri mu ssente
ekiri mu ssente ndowooza okiwulira kyo essaawa ya kakati kyogeza abantu obufoofofo kituuza abantu obufoofofo era kiboogeza ebikankana owulidde engeri ba ghetto youth bwe batyo mbu ba ghetto youth aba ghetto structure nga bakambwe nnyo era boogeredde full figure ebisongovu ate era munnange nga tuvuddeeyo poliisi esobodde okubanga eta amaloboozi g'omutemu eyatugumbula kapo eno Entebbe bana omwami n'omukyala abaali bakava e Bulaaya ku kyeyo bankuba kyeyo abaatemulirwa wali maka gaabwe nno bwetunuulira ekifaananyi ekyo olaba omuvubuka omuto simanyi oba sayizi entono naye womutunuulira oyinza okugamba nti muvubuka omuto okusinziira ku kifaananyi ekyo olabanga anyway kankutwaleyo owulireko naye kyanaku nnyo. We suffer. You children have studied. Me, I'm not studying. I'm at home suffering. Now go to hospital. Go to hospital. Well, I come in here, and unfortunately, I saw something. Wait! Matuka! Come and help your husband! Your husband is here, guys! Kitalo nnyo era kitalo ddala naye nga Uganda gye tulaga tetumanyiyo ebintu si birungi naye abantu bagambye abantu b'enjawulo bavuddeyo kubanga bakubaganya empawa ku ddoboozi eryo ne bagamba nti naye eddoboozi eryo waabanga muntu family members omu ku abafamire basobola okurecognizinga eddoboozi ly'omuntu omuntu ne waba ayogereddewa ng'omuntu wa family osobola okurecognizinga n'ogamba oyo gundi nti unless nga bafamily member basazeewo okuba nga bakola kibamusirikira ate era otunulira katambi ako kale ekifaananyi ekyo osobola okurecognizinga omuntu onde wabanga ayambadde masiki osobola okugamba nti oyo gundi nga wa family osobola okurecognizinga omubiri gwe n'ogamba nedda oyo gundi so biri awo bamu ne bagamba nti nedda ono omutemu bayinza okuba bamubalira bubalizi nga yali musasule nti kubanga lukonfidero yali alina notuuka n'okuyita omuntu omuyitira mu maka ge nga totidde n'omugamba jangu ono ne bbaawo wuuno afiira wano eno naye nga ggwe kennyini ova mutta bagamba nti nedda ono omutemu yandibanga ali trained nga bamusasula muliri gwa nsimbi nga waliwo omuntu eyamuteekamu ssente oba oliawo bakonfusinge okugamba nti abaana bo baasoma nze saasoma nti balowooze nti oba oliawo ba family anyway enfa y'abantu bano nzibu bw'ogoberera kigambibwa nti omwami oyo Mutaaga mbu ye yali musika mbu naye mbu mu kusikira ebintu bino we yagenda ebweru oba mbu ba family members baali baagala kutunda mbu n'abiteekako caveat byonna tuwulira mu ŋŋambo byambu oba bituufu oba nedda so kyeva olaba nga basuspectinga anyway abamu ne bagamba nti nedda batunulemu mu bantu beyeesiganga ng'ali ebweru emyaka 30 bano be yasindikiranga ssente nteekerawo ekizimbe ngulira poloti weti njagala kubanga amawulire agaliwo gagamba nti ayina ebizimbe muno abadde ayina ebizimbe ebiwererako ddala mbu mu Kampala era ng'ebimu ku ebyo ebizimbe birimu amabizinesi ag'amaanyi nga bapangisaamu so awo ne bagamba nti nedda mutunuulire ku bantu abo tomanya ng'abantu abo baagulanga ebintu ebyo ne bateeka mu maanya gaabwe ne bamulimba nti ki kati ndowooza baalaba akomyewo ne bagamba katumize omusu ekyo nakyo abamu ne bagamba nti nedda basooke batunuulire banka mwe yaterekanga ensimbi ze nti munnange eyinza okuba ng'olukwe lwavudde mu banka nti gwe kibalema emyaka 30 ng'oli ku kyeyo ng'osindika ssente ne certain banka nti tomanya oba b'ebbanka byonna biri awo ebibuuzo bikyali bingi naye ansa nti ni naye nga kitalo nnyo era kitalo ddala nga tuvuddeko era nga tweyongeddeyo munnange ebya Samida Maite family neerumbuye ebyo bikyalanda bibyo tajja busira kyakoze mu kifo ky'okujja okugamba nti bebanjogeddeko si bituufu ABCD n'okujjawo videos eyabadde ayogedde ku nkyukakyuka wattu ate yazze kukola mu malisi na propaganda blackmail
natukana okunga nti ampadde sabiri munya obanga nzijebye nayogedde obanga akole kyayagala mukulu. First and foremost kuno kwoli amanya ba Peter Lumbuye. Struggle na njimazemu emyaka emituufu wano nga ndi active njimazemu emyaka 6. Wabula mbadde mu politics emyaka 30. Buli mbadde bamanyi bulungi nnyo gwe tomanyi ondaye bukulu nga nvi kati kankutegeeze nzaani olwaleero. Ekisokera ddala nze ndi mugufu nnyo ng'ekibbo. Buli kyonna ekintu ekyange kiri open. Nze ndi open, ebinkwatako biri open. Bwebanga state yalimu okufuna ebinkwatako. Gwani agambye ebinkwatako. Essaawa 2 munyazi wampadde waze wadde gwe in reversibles wadde nze. Kati kankulageko kye bayita information okitegeere. 1. Omuzungu yatwanguyiza alina amasimu agali more advanced natera one system ya AI ng'osobola okukola ekintu kyonna n'okifula ky'okyagala. Naye kati bw'obanga osobola okukozesa ebigambo ebifaananyi ebimanyikiddwa mu public n'obifula ky'oyagala kitegeeza nti ate oli mujega nnyo era n'obwambega ky'ova olaba nti baakusindika okola ebitawaana ekkata wakomekereza ate gwe kennyini weekozeeko obulabe kitegeeza nti oli mujega nnyo ate n'obwambega tebusana mu bantu bamunafu ba mitwe. 1. Gogamba nti wabeera ekkata ebbanga lyonna nga toyina specific job, you're not employed anywhere. Ng'oli onyobera mu expensive hotel, that is none of our business. Kyali kikumanyi okutegeera nti abantu bakumanyi. N'otambula ensi abantu bakumanyi buli kimu ky'okola, abantu bakuba kusindikira busirikizi. Ekyo si kyekikulu. Kino ekifaananyi nakijjayo mu archive yange myaka mikadde kino kiwakozesezza si kyekyo. N'okikolamu photo edit z'oyagala zonna. Kino ekifaananyi kikadde nakijja mu archive yange n'ekitera ku social media. Kati gwe muwajje propaganda one blackmail n'okola mu edit. Mukulu olulala bw'obanga oyagala okukola edit otwebuuzaako ntukube bakola edit. Okitegedde? N'oteeka mbiro byonna. Oli musajja mukulu myaka olina mingi nnyo neetereza by'olina okukola. Oyo si bakola edit. Ate n'ekirala n'okola edit ow'ekisiro abantu bangi bafaanagana nze sisalanko cat French cat nze sisalanko French cat. Nze sisalanko French cat mukulu. Ogira nze sisalanko French cat. Njagala kutegeeza bino bakozi bya bwerere kati mukole by'obwerere olwaliro kankusomese 1. Ebintu bingi abaale bakozeeko ne bawa information buli kimu. Njala kuyita mu bwangu ntegeeza abantu kikyoli. First and foremost wano wagendako mu komera n'oyingira ne kamera ekitakirizibwa mu mateeka teri fe babaddeko okuba n'ano ne bankwata wano bakujjako engoye basooka ne bakuyisa mu kyuma ne kikudikite nga batolina meto ne batuuka mu kalumu ng'olimu wekka ne bakujjamu engoye ne bamala okujjamu engoye ne bakukwata ne bakusulika ennenge okubanga tolina kintu kyonna ky'osobola kuyingiza nga kiri mu mubiri gwo bakusulika ennenge mukumanyi ne bakusulika ennenge okukeba tolina mu kintu kyonna ky'otwalidde mu butuuliro bwo eyo procedure bwe mwagimanyi. Kati gwe n'otugamba nti wayingira luzira n'ogenda ne kamera okulikodinga buli kimu ky'olina okulikodinga well and good. Mu ndowooza y'abantu abajja kulowooza nti wali mutuufu njala kubuuza. Gavumenti ya Museveni teyagala kuleka bujulizi na buli kimu. Era bava ne bakola clarification nga ne audio ya Dr. Kizza Besigye yafulumye bagyegaanye nti yabadde AI. Teri mukungu wa prison yenna yavaayo okukereiminga nti oyo kyayogera si kituufu oba kikyamu oba yatiigira kubanga baba singa litokolera bo. Immediately bali bajja kukwata bakubuuza wayingira otya mu komera ne kamera. But nobody came out to explain bakireka kuba mayinti oli mukozi wabwe oloza abantu basimu ne tukulekawo tukirekawo. Ndowooza obiwulidde naye no banono ebyawe biwanvu naye nga tujja kuba nga tukutwala mpolampola era byonna ojja kuba nga obitegeera nga tuvuddeko eyo ye mukulu Kabayaman yes atabukidde Edrisa Musuuza aka Ed Kenzo n'amugamba nti sembera wanino nina obubaka kambukutiike butwalire mukamaawo ani gwayogerako President Yoweri Kaguta Museveni anti amugambye munnange oli presidential advisor mulowooza ki kyamugambye bibino. Mukwano gwange Edrisa Musuuza president advisor Musuuza toddamu kunyumya byoya byanswa bye bakuwa ebigambo webiri by'okwogera oba tobiyina kankuyambe bw'obanga otutuukirira omusajja w'oyo mugambe nti wano banneiba baffe Busoga baganda b'Omuganda bannayuganda bano babonaabona nnyo
kyova olabanga wabagamba baavu nnyo bwavu we buva waawano Musuuza tonoonyereza ebusoga wano basinga kulima bikajjo wabula abalima ebikajjo babibawamu obuswazi butini nnyo ate ensigo ya bbeeyi nnyo okusinga n'abirimye kakati ekyo kitegedde kati wulira obuzibu bwe buva Musuuza atema akanywa k'ebikajjo abatema ebikajjo awo atema akanywa ka kilo 12 kaba ka nnusu 7 Musuuza mbalira abayina okutema obunywa bumeka afuna omutwalo kati abitikka atikka ttani ya nnusu 8 babeera ku mmotoka abantu nga 16 Musuuza obimanya ebyo ggwe kakati wulira ekyenjawulo ekiriwo nti ababigula be basinga okumanya valu yabyo babiseera wulira nno ne bakwata ng'olidde ekikajjo ekyo buli nnyingo bagibala emitwalo 2 sukaali ne Musuuza sukaali wa bbeeyi gwe nno toddamu naawe kunyumya byoya byanswa nyumya ebintu nga bino Musuuza olabe gwe ensi bwekukubira engalo naye oli mu bintu bya byoya byanswa pulezidenti gw'otunnyonnyola biki Bannyamutoolo toddamu naye kati bugendo yomba bwa bigita eyo tuvuddeyo ate tuddeko eno omwami agambye nti limwe temumanyi ekisinga kubanga kiruma omukulu Yoweri Kaguta Museveni ndi obwakabaka bwa Buganda so bw'akola buli kimu okulabika nga oboolyawo abuusa wansi n'okubusaanyaawo ekisinga okulwa mwami Museveni bwe bwakabaka bwa wano bwa Buganda buno bwa lwazi tebuna gye budda ekisooka kya byonna Buganda ebanja gavumenti ya mwami Museveni obumbe obuli mu 5 obumbe obuli mu 5 bw'okwalako emmotoka ya bukadde 8 ng'ogyosa abasajja kabaka tolina kyoba omuwadde musasule gwe kyoba okola ku 5 obumbe obutali bwakubanja muweeko obumeka muweeko ebiro bisatu yamanyi kikyagenda okukola kubanga Ssaabasajja kabaka wa Buganda mwami Museveni tali mu level emugulira mmotoka yavaawo ate taliiwo tabanga nawo anti ffe ne tugamba abantu obuntu tugende tusiime tugule Ssaabasajja kabaka kumukolasobola okukikola wabula ezo ssente mwami Museveni nga yazidwibuuzi kati yalanisa okugaziya ebyo kampeyini ze eri gy'alaga eyo gyagenda era bano bagenze kuba kampeyini bwe njagala omubuulire obwakabaka bw'ejjinja kasooka wasala omudde ng'ayogerawa era nyina akati musajja okyayoga ekisijja kweraba yagamba nti ettaka lyonna erigenda okutundibwa wano nze nteekeddwa okuba n'omukono ogusembayo olwo yinawo ozzemu okumuwulira ng'ayogera abadde yagenda bweru kusoma kati essaawa ya leero mwami Museveni bano meeting zonna ebyaddemu ebiri mu kwogerebwa kampeyini ze zatandise eri n'endala kati zijja mu kyaki so nze ndowooza nti mwami Museveni sane zadiibudde ezo zonna ti ekizibu ekiriwo nti gavumenti munairwa kubantu wano abantu sakozi baagala buganye kukkiriza naye mwami Museveni ajja kuvaako mu mbeera yonna abantu bagala buganye kukikkiriza naye tulinze lunaku wiiki mwezi na mwaka n'essaawa naye nga abantu jazibakwatu bakyamuukirira era alina bugumiriza naye nga ateekeddwa okuvaako mu mbeera yonna sakozi nno nze nkubuulira nno nze sikolima ati nze sakozi ngamba abantu nzinze njogera ku mwami Museveni ne mugamba nti njala ave ku bukulembeze nga nyina ensonga nze nga siri ku bigambo bya muntu byamaze kuwogera nga nze nyina nsonga zange ng'era wenzanjulira nga ntuufu naye nga oli omubuuza nga atalina kino nga ye ali kubikwate kati essaawa yalo gavumenti ebbanga lyefuze n'essere zeri mu kudiibuuda mbafumuza ssere z'abayimbi waziwulidde waziwulidde sakozi nagyo badde otambulire bweru eyo gavumenti zo ziwa abayimbi ssente gavumenti ziwa abayimbi ssente kati ssente obawazaaki kampeyini zitandise ate njaga kutegeeza n'abayimbi bonna 226 we tumala okulonda njaga kubategeeza bassebo ne bannyabo kino kkiriza gaano ogaa kukiba kukiwulira buli muyimbi yenna abadde ayimbira NRM nga tumaze okulonda ogenda kasaba ki mu bbala temubeera mu ssaawa ekyo nkibabuulidde we tumala okulonda bwe tuti walaba ebbala erimu essaawa nti bagiteekale ku kisenge
tuwe tumala okulonda era buli akwata ssente aleke kuziyanga ezigaga. Mwami Museveni naddako bw'ati nga tumaze okulonda 2026 bagenda akasaba ky'ebbaata zibeera mu ssaawa. Gwakubatuusaako buli kimu ekitambula era ekigenda mu maaso. Evolaba wenkugambira nti munange teweerabira kusubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire ojja kubanga ogafuna era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tuvaawo.